abakungu bazibagenze obungi ku kyalo Kafunjo Nyarubanga mu district y'Embalule kuzikomwa Martha ahumuza kyamatidi w'emyaka 30 yafuddwa oluvannyuma lw'okuzirikira mu bbali ya Mezo n'ekululo ku Lwokuna. Kitaawe omugenzi Murali asidde olunakukulumira abawandiisi ku mikutu emigatta abantu amala gawandiika kufa kwa muwala we nga tebasose kwetegereza. So I appeal to everyone, to the public, to the media fraternity and everyone, those social media, whatever you're going through, you're doing, please, this is not the right time. Let us grieve, let us put our time to rest. Then you can start your whatever you want to call it. Akamalisinga okunwa bwe bamukuba wandiisi okwesa ebyobufuzi mu kufa kwa mwole kuba tebina bikwataganira n'akamu. If you have your political differences, do not bring them in family matters. And then you start speculating about different things and fake information. You are disorganizing investigations. Agamenti byakazuliwa bitonotono biraze nti omusaayi gwetukutana nugenda ku bwongo ekyabuviirako okusirika olende bamusako byuma. So by the time Anyira Kirumilwaro, she was brain dead, but mutwaka kutusulira. Ategeeza nti abasaba bamutegeeza nti essuubira okutaasa omwana we yali ttono nnyo kuba wadde omutima gwali gukyakuba naye obwongo bwali bumaze okufa. Kandi omuntu weena afa omutwe n'abatatiro omutima nigubaza kuteera kuba omutwe gwagufiire n'atakiire magana n'atatiro munsi. Mulaali ne baganda b'omugezi balaze okunyolwa olw'okubibwa ku mwana omuto ate nga mukwano gw'abantu bangi. Martha could make me feel complete. From somewhere, Martha could bring me back to life. Angara mamani njibandia untakukunda until I can nchireba mpuranaka kelguna yokunda. Martha was more than a sister. She would never miss any visitation of mine. Now, your mother, she was supposed to be visitation at school. Martha had already promised me that she was coming. Yenyina Martha Babula Murali asebe Katonda okumukumya olw'okuvibwako omwana we omuwala yekka gw'abadde alina mu bulamu. Kunanzeere Martha mama wakwira amuleebere nenyushika n'ekigambo kiyangambire atayinono aturona yazooka. Agambye kyayita kisuubira okuzaala omwana omuwala kuba yamala ekiseera kinene ng'azaala abaana balenzi bokka. Nina ekyetengo ky'omwishiki nkantaragire na musikani nangwa ngo nacekinga ngo bangira ngo ine mushiki na celebrating nangwa ine nenda kajwere yabojo akwanyo kanimanya ngo ninzara bojo nkamureba yabamera ko harinye namukunda utakundwa namweta amazina go nabi abaruringo. I would like to thank Martha wherever she is for the gift of friendship. Martha was full of love. Martha was full of joy. Martha was selfless. She was considerate. Reverend Kanu Newton nali eje yakulemedde okusabira omwego omugenzi ng'ategeeza nti okufa si kikulu niye bufiiriddewa. N'amusinza n'abakagaali tayongera ngo okuza okusinga ekibuliyo niyenda kupeereza nti olyo ali Yesu n'onyeza ki niyenda kuzona n'agagaali. Ono akubiriza bazadde okusabira ennyo abaana ensangi zino olw'ensi eyongedde okwonooneka. Ate ekiyimba kyenjera ni kimwe okwikiriza Kristo. Abaana bato kumulano mwenda kubaho mukaiza mukarira maiso kukundukurira maiso mukagira emyaka keyinyine. Oluvahumuza azikiddwa ku ssaawa 11 ali waswa yakusakidde Green ku Lwakere TV.